omukulu ono gwe bayita Daudi Mugema. Emboozi ya Daudi Mugema ndowooza musobodde okuba ate nga mugiwulirako. Twayogerako luli naye yali agenda mu ddwaliro naye kati twamufunyeeko. Yayogeddeko ne bannamawulire n'abategeeza bingi nnyo embeera gy'alimu nti ekigere kifuuse ekigere olw'ensonga nti bwe yagenda mu ddwaliro e Mulago bamutegeeza nti kansa ali ku mutendera ogusooka era bingi nnyo abikoze aba kansa bye bayitamu. N'agamba nti embeera ebadde ekyagaanye. Akadde kano abadde agezezzaako abahabo basobole okuba ate nga bamuyambako naye ssente zibangibwa nnyingi nnyo era omukulu ono nga yeetaaga okusabibwa n'essaala n'obuyambi bwonna. Omukulu Daudi Mugema omuyimbe. Omukulu ono agamba nti embeera nga bweri ebintu byamusobedde kuba agezezzaako buli kimu nkutegeeza nti biganye. Wano asobodde okuba ate ng'akola n'ekiraamo. Ategeezezza bw'oba ng'oli mukyala ng'olina omwana wa Daudi Mugema naga Daudi Mugema ategeezezza nti gwoba ng'oli mukyala ng'olina omwana wa Daudi Mugema yonna tolinda amale kufa wabula omwana muleete ng'akyali mulwadde amulabeko kubanga kansa. Agamba nti ssente zikyagaanye okuba ate nga ziwera era ekinaddako omugulu banaaba tebagutemyeko era bajja kubanga bamutwala kyotera kumuziika kubanga akubidde omulanga aba Federation n'abayimbi ab'enjawulo bapromota abatera okwogera ku National Theatre nga boogeza amaanyi bawaddeyo kakadde bawaddeyo mmeka oba oli awo ezze bazimuwe baleme kuwa mabugo. Daudi Mugema agamba nti obulumi bungi nnyo bwayitamu bwe bumwogeza ebintu ebyo naye ng'ategeezezza nti bw'obanga oli mukyala we yonna gy'oli kuba omanyi abayimbi omwana we mumutwalire alabe ku taata we ng'akyaliwo kubanga kyekigere kikyamulemedde. Agamba nti kansa ate abamu bagamba nti bamukuba ttalo. Daudi Mugema wuuno agamba nti obulumi yagendako ewa General Salimu Sale yamugamba mugwokuna wajja omulaba. Agamba mugwokuna awulira obulumi bungi nnyo ayinza n'obutatuuka. Nengezaako nali nagendako wa General Salimu Sale nengendako mwegayirire musaba appointment nakonkomalire eggulu navayo nga simulabye. Nemuweeza message zange nga tayanukula neemu. Bwe yanyanukula message yaŋŋamba we shall meet in Apple. Naye ddala ku bulumi bwe nnyinaasa okutuuka mu Apple nga sinnafa. Anti gwe olowooza naye obulumi bunzita. So ne mmanya nti sigenda kuyambibwayo ensonga lwaki mbayise. Neekubira omulanga. Nimanyi nnyina abawagizi bange abanjagala naye abantu abanjagaliza okuba nga nkyali mulamu. Waliwo abantu be tulina mu Uganda abayamba. Bakubira omulanga baleke kugamba nti Mugema n'alwala n'atatugamba ne bwe naaba nfudde bajja gamba omusajja alaajananga ffe tutamuyamba oba twagezaako nekyakola ki kyagaana. So nsaba bannayuganda bonna bankwatireko kubanga kati nakasulako obukadde bunaku ndeezo esooka $6,800,000 zonna ziri zonna okuggwayo kati ezisigaddeyo za $13,600,000 kati bw'ogattako era bwengendako kati sidda mu birala kuba ebyo ekizungu bikozesa emyaka egi ate kono mukabanga katono ulimbadde ntambula mu wheelchair kati saawa wadde kikyagira naye era nkisimba n'entambula. Aya basi ye Daudi Mugema oyo agamba nti omugulu bamutegeezezza nti kansa. Abanajja okuwa amabuga bategeezezza mugamu we ng'akyalaba mujja byogera nga tawulira. Ebinaaba biganye n'enfa nja kufa ndi mumativu nti bannayuganda bagezaako okunzijanjaba. Lwaki oteekawo ekyombu ne bwe babiganye? Nze ndaba biyinza obutagana. Kansa ali ku stage ki? Ali ku stage esooka. Stage esooka batugamba ewona bulungi. Era n'omusajja w'omulako kiyeewuunya nti lwaki towona? Ntegedde. Kati ate omusajja kyandazeeko kiraga nti nsobola okuwona. Naye obuzibu kati bwa ssente. Ntegedde kubanga era mbadde nga nspendinga ebbanga lyonna nga sijja mu kamera. Nzijidde mu kamera mmaze kulemererwa. Kati nze kulaba ntukulembeza kyabadde naye kati ewaka wembeera abantu bange balina okulya ennyumba gyensulamu mpangise sikola amagulu ge galina okukola oba ontegedde. So mpita mu buzibu bungi. Nsaba bannayuganda bannyambe. Mbadde nsaba nsome ennamba zino bwe kiba kikkirizibwa zibasobola okunnyambirako naba tebamanyira nabannabyabufuzi be nayimbiranga nga mukulu Erias Lukwago Kawali Abubeeka Kando Besigye muganda wange Hamu Kigundu oli wakima nyamba
Mama Fina mukwano oyambye abantu bangi ate nakusanko ne mu buntu nga sinalwala n'oŋŋamba olimba Katonda abanaku lukunyumira era n'ompayo ne ssente nsaba onnyambe onziruukirire. Mami Yasiini nkwegayiridde munnyambe baganda bange saagala nfe ate seni muzuwemu bantu b'amabugo. Kitegedde basiima agenze. Omukulu ategeezezza omukulu Bobi Wine amukubidde omulanga nti ssebo Bobi nga nange mwami Kyagulanyi Ssentamu gy'oli eyo jangu ndambuleko ndabeko kubanga siri bulungi ennyimba ezo nayimba naziyimbanga lwakwagala kwa nkyukakyuka. Lord Mayor wajja ne mukomya nonzijayo naye ku luno noonya buyambi bwa kunzijanjaba mpone era nsaba akatambi kano mukabatuuseeko bakalabe n'abadde tanjagala nga babadde tomumanyi tondabangako naye nga vidiyo yange nekwasizza ekisa nkusaba buli amanyi obulumi bwendimu obwa kansa ono nga mumanyi kansa kyategeeza nsaba munyambe naawe Jenosali Musale tewanyamba naye nkusaba oba olaba vidiyo eno oresipondinge onyambe bwekiba kisoboka. Ye mukulu gwe bayita Daudi Mugema abayimbi agamba nti President wa Federation Eddy Kenzo yekka ye yakamudduukirira yagezaako okubira Fina Masannyalaze ne Sindi bagamba tujja kulaba. Omuyimbi King Sawa yagezaako okumukubira akasimu yali yakava mu kivulu ky'ebiseera agamba bw'ati kubayimbi sijjukira omuyimbi omulaba muyita Katebbo nga yampaayo sijjukira omuyimbi mulampa ssente nakubirako saha nekino kankireko oba unfortunately nali simusaba na ssente naye nze nyina abayimbi bange benjagala ku mitima saha oyo naye ali ku bayimbi benjagala era nze nkusaba abayimbi abamu sibanenya kubasaba bagamba naye abantu benagenda mibokisi yabe nembagamba nagamba Eddy Kenzo naliyakitira nagamba Katonda wange nga nange ng'olabye nampireza emitwalo aga nampireza David Lutalo naliyakitira nampireza emitwalo 11 kati saha ye Samuel namweza mesi nga taddamu nemukubira personally nomugamba muganda wange webale kuyita mu kivulu naye munnaye nadde nkusabira naye saasobodde kujja ku shows ate nga bulijjo shows ojja nenkuyimbira nabadde mulwadde naŋŋamba mika saha yaŋŋamba kyannuma saha yaŋŋamba kati Mugema oli kyali wange naye kankubuulira amazima olwokuba wawulidde maze okukola wiikendi yange ekutteyo nnyo kati onkubiramu nsaba ssente nemugamba saha mu bigambo byenkugambye owuliddemu ekigambo nti mpaayo ssente nemugamba kukubidde kukulisa kivulu naye nga mukwano gwange bujja kuba bujagamba mukwano gwange nemugamba naye mbadde nyina okugamba mu mbeera mwempi nagamba no kati mwe abayimbi mwina ekizibu kimu kati olwokuba alabe weekend ngiyiseemu ekutte kati ogamba onsaba ssente lwaki bujja toŋŋamba olwala otana otaŋŋamba kati lwaki onsaba kati nga maze okukola konsati yange naye mba simaze okukola konsati Mugema osobola okunsaba ssente nenzikuwa bweyalaba bigera bingi nenkola ki najjako essimu omuntu bwakubira essimu si buli kadde mbw'aba asaba ssente oba oli awo alina kyayagala okubuuliramu nga goyinza okumutaasa ebigambo by'oyinza okumugamba biyinza omumwongera wansi oba waggulu. Daudi Mugema nti essuubi alina ttono kubanga ono kansa aluma essuubi linolinzigwamu tomanyi kansa era saagaliza muntu yenna alina kulwala kansa kubanga abafudde kansa bwebadde bagamba nti ojja kufa mu gwokuna n'ofa singa abuuka siteegi tebataddewo bbanga singa abuuka siteegi eno gwali singa bwebadde bubuuka kuno ogulu ne busala wano mba ngenda kufa automatically bakyegamba okitegeere kati ate singa mba sifunye eddagala era kyekigenda okubaawo nabalaba ndi muyalikivu mmanyi ate n'abafudde mbala nde mulwana yafa ku Mande nali naye ku Sande era twali tugenze wa Jenosali Musale tulaba n'atwekweka natatulaba yes nali naye ate bawayiza omuntu afudde nze no nga sirimba mu bigambo byange era osobola okubuuza abamanyako nze mulwana yafa ku Mande naye ku Sande nali naye ettawuni bagiyita oliyo eri ng'agenda aluwa era nze mulwana yaŋŋamba nga twawukana kuba ye Jeno yali amaze okukola ku nsonga ye bati twamulaba naye yamuddamu ku email era alina emiti gy'emmwanyi agenda okuguza abaawuma mulwana n'aŋŋamba Mugema musajja nanyimye sente eza kaashi bakiri kamugoze emmwanyi zino nfiseeko akasente mbeeko nekyenkola tuba twawukana n'aŋŋamba naye embiro zendi bubi jjukira nze yali agenda mu mmotoka yange kati ate nga nze Jeno tannanziramu tobagenda tobakola ki kati nga nyina okusigalayo nange ngezesa omukisa gwange aya basi okitegedde si byangu omukulu ono nasemba okumulaba mu bivulu bya David Lutalo era ebivulu ebyali e Masaka kyotera yayimba
agamba yali yeegumya bwegumya naye nga ekirwadde kyali kimutwala. Zonna naziyimba, nayimba ekyotera nenyimba Masaka nenyimba Kawanda nenyimba Kayunga naye nga tamanyi nti ndi mulwadde. Era nakimuweza n'agamba naye Mugema ate obadde oyimba otya? So kati abayimbi nenkomaawo nesikola ki nempeerezaako fiina amasannyalaze muwuma gye tuli n'agamba obambi nga kibiri akomaawo tebajjanga kundabako na buli kati nze ndi Wawuma. Kati ate wa federation yavayo n'akuyamba? Wa federation yanyamba nga ate abawuma bannange ate Wawuma siri muwuma nga muyimbi naye ndi muwuma ng'omukulembeze, nze omukulembeze w'abakulira okunoonya. Basi embeera yeeyo omukulu gwe bayita Daudi Mugema.